buli muntu yenna afuna akasente kaafuna lema Kwekwaasa gavumenti teri gavumenti eteredde abali e Bungereza bakubuulire nabo saving waabwe abakaluubiriza kuba bills balina nnene abali e US najyo kyekimu abali munsi zonna ezo US tebiterere mu Biden ke yayingidde office tuleme genda nnyo mu politics muyozaayoza naye tuleme genda yeeyo buli ali mu nsi gy'ali ekintu kusevinga kimukaluubirira naawe afune 10-2-3-4-5 obukadde 5-10-15-2 njagala kuwa kikolo na ddagala noonya engeri yonna gy'osobola okukendeeza ku ssente z'obadde osaasaanyiza ku bintu ebitali bya mugaso nnyo mu bulamu bwo ezo ssente z'oba otereka bw'ozitereka ne zimala okukola savings todduka ku investinga sooka osome butya bwe bayinvestinga obuki obulungi buli industry erimu ziddami industry ya real estate erimu ddamizi kisenge ddiiro katoyi ebweru ne parking nibo banayanika engoyi n'obusumaali okugenda engoyi bonna awo we bali so nga mu industry y'emu mulimu ebintu ebisobola okukolebwa nga ssente z'oteekamu rate of return ku byo ng'eri waggulu mu industry yeetya wenkugambira nti ekikulu si kya kuinvestinga ekikulu kya kumanya butya bw'osobola okuinvestinga mu ngeri ey'enjawulo n'ocreatinga that purple cow n'osobola okufuna abalala bye batasobola kukola ki kufuna kakati personal savings gwalowooza mbw'ofuna ntono tezisobola kuvaako toli mweteefuteefu kusasula mutemwa you're not ready to pay the price olina ogenda mu jimu n'otuuyana n'olumwa nakanyama n'osuula nga maso pulu zikkuba enkya n'eggulo paka ng'omubiri gw'omaze okugumanyiiza kubanga waliwo ekiseera w'otuuka n'omanyiza omubiri gwo nga buli message yonna gy'oguwa gugitwala butwazi ye discipline gye nkugambye naye abantu baffe bano lwaki temwagala kwewola nkibagambe toyagala kwewola kubanga tolina discipline esobola kusasula ssente z'abasajja abo togirina ezammwe zigenda mu mize gyaffe giri gye nayogeddeko